ensonga za omukulu Chemical Ali abangi gwe muyita Fred Lumbuye Kibi zongedde okubanga zitaama oluvannyuma lwa bloggers banne blogger munne amanyikiddwa nga Peng Raymond Solfa okuva mu ggwanga erya Sweden okuvaayo n'agugumbula ba blogger abalala olw'okugaalira obulamu bwa Fred Lumbuye. Subscribing ku Trust Media Uganda saako ne Waswa Emma YouTube channel 2 YouTube channel zombi zange muziwagidde nno mutuweziza abantu bayitirivu nnyo era mutwegasseeko ne mutaga nti mutuufu mutwagala era amasuubizo batuusaako buli kimu. Omukulu ono mukulu Raymond Solfa Peng mu kuyomba kwe n'okutabukira aba blogger banne avuddeyo n'abalangira bino wammanga. N'agenda ku mukulu gwa Facebook n'agamba nti Eddie Mezaya is a Swedish citizen, Kakensa is a Finnish citizen, alaika bada tegeza Finland. Rita Kaggwa is a British citizen, Chimbugwe British citizen, Peng is a citizen too, MC Norman South African citizen, Kawiye Boston USA citizen, Fahad Nsubuga oyava Canada. N'abuuza bannange, it's easier for us to travel to any given time. Naye wadde blogger yenna owa diaspora mpaawo ayina law egamba nti kanfune ticket ngende ne lawyer wange noonyereza ku bifa ku Lumbuye, passport muzirina ate take wa layisi naye yadde n'omu ayina law agaanye. Ndowooza kankaddemu. Peng abadde alangira bano wammanga okubadde Eddie Mezaya gwagamba nti alina obutuuze bwe Sweden, n'agattako Kakensa gwagamba nti alina obutuuze bwe Finland, n'agattako Rita Kaggwa abo bonna ba blogger gwagamba nti mutuuze w'e Bungereza, n'agattako Chimbugwe gwagamba nti mutuuze w'e Bungereza, ye kennyini yeteereseemu Peng gwagamba nti naye n'obutuuze bw'e Bungereza, n'agattako MC Norman ow'e South Africa, n'agattako Kabuye Boston ono mutuuze wa America, n'ateekako Nsubuga Fahad ono nga w'e Canada, n'amala n'atugamba nti kyewuunyisa nnyo nti bano bonna bingi nti balina wadde bannayuganda naye balina obutuuze bw'amawanga ag'amaanyi agataliko kubuuza America wayagala wagenda mu nsi eno, Omungereza wayagala wagenda. Naye agamba nti ku bano bonna bayogeddeko kubuzeeko muntu n'omu alina omutima ye gy'ayise lo okusobola okuba nga asituka agende akyalireko ku mukulu Fred Lumbuye amanye embeera entuufu Lumbuye gy'awangaliramu. Agamba nti kino kibi kiswaza. N'agamba nti take ya layisi nnyo omuntu n'asobola okugendayo at any given point agenda anoonyeze ku nsonga zino. Naye mbuku bonna nga bali Rita Kaggwa Kakensa ne banne abasigadde kulemeddwa okubaako n'omu asituka okugenda okukyalirako ku Fred Lumbuye. N'agamba nti kati olubaire balaze baseruganda ki. Njala okutegeeza nti gwe n'atamanyi kusonga za Fred Lumbuye ne basinga muzimanyi. Ono abadde Chemical Ali blogger abadde akupa ekikopo kino ng'akiza kusaidia bannaffe ba National Platform era nga y'omu ku abadde beegulidde erinnya mu kunnyonnyola ebigambo ng'ayogera n'ennyenje ne zikunkumuka mu kukolokota gavumenti, mu kujogera ebigambo, mu kugirangira ebisobye n'ebitasobye byonna abadde yeegulira erinnya. Ono yakwatibwa ennaku ezo nga yakwatibwa ku nsonga abatake ze bagamba nti yali aliko overstay newankubadde abalala bazitaputa nti za byabufuzi era nga abalala bagamba nti zaali nsetting n'akwatibwa ku nsonga za politics zazze ng'alwanirira. So nolwekyo bwatyo bali kati Peng ali so concerned agamba nti omusajja mukulu mu bano banne ba blogger banne tebasobodde kutwala buvunaanyizibwa kusitukiramu kugenda kulaba omusajja ono mbeera gy'alimu. Kati agamba nti bantu kikaaki abatasobola kubeerawo ku lwabano. Nze Waswa Emmanuel mwebale nnyo okuba nga mutugoberera, kansubire muli bulungi.